okulayira kwa Mwami Museveni okw'omwenda bangi bagamba nti kino kisanja kya musanvu, nedde ekyo si kituufu, kya mwenda. Bisanja bisooka ebibiri tewali yamulonda naye nga yabifuga. Amaze emyaka ena kati atandise emirala. Bw'otunuulira abakulembeze abasinze ebbanga eddene okufuga abantu baabwe, Museveni akwata kyakuna. Ng'ogyeko Obiang Nguema wa Equatorial Guinea, Paul Biya wa Cameroon, Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Mwami Museveni n'ayingirawo myaka 4+ ng'akalakata bannansi. Bw'otunuulira amawanga ago gonna olabira ddala obuzibu bwe balimu: obwavu bungi, mabanja mangi, effuga bbi. Bw'otunuulira abamu ku bagenyi abazze kulayira kwa Mwami Museveni, n'owulira n'ebigambo bya Joel Ssennyonyi bijja ne bikutuusa ku mwami oba ku Imam Kasozi eyavaayo n'atugamba nti Abaganda balina olugero olugamba ti mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze. Nti olugero olwo lutulaga nti abazze ku kulayira kwa Mwami Museveni era be bamu naye, era Imam Kasozi n'akuddiramu nti mu Luzungu bagamba birds of a same feather flock together. Kakati oyinza obuteebuuza lwaki bano Joel Ssennyonyi bamenye basobodde okubeerawo, kubanga emyaka gye bafuze n'ono gy'ayagala okufuga. Mbumpimpi ono bano kyakulabirako nnyo eri omukulu ono. Ate ng'obwoba osiriikiridde osobola okusanga ng'abasinze n'okufuga emyaka emingi. Kuba ffe tubala ebisanja 7, Joel Ssennyonyi akugambye 29 ayinayo ebibiri bye yasooka okufuga nga byo tebibalibwa. Kale tugenda beera nga tutambulira ku mboozi. Joel Ssennyonyi tuyina obubaka bwe obuwanvu. Emboozi eno enyumye n'ekatagga, wandyetaze okubeera ng'ogiraba. Ababaka ba Paalamenti bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bakuba ebirayiro ku Paalamenti wali. NUP ndowooza 3 be baakakuba ebirayiro. Tugenda kubeera nga tubakuwaako katono nnyo, then osobole okubeera ng'ate obekkaanya. Mubali mu kkuba ebirayiro we wali ne General Moses Ali atasobodde kuyimirira. Ye bamusanze eri mu Paalamenti n'akuba ebirayiro. Simanyi oba abikubye atya, naye akubye ebirayiro. Kino kituzaayo ne bwe yali anoona empapula ez'okwesimbawo azigaba, ye yagenda mu parking, omukulu tafuluma mmotoka, alina budde bwekooya. Nabyo tugenda beera nga tubiraba. Waabaddewo akanyoolagano wakati w'abakuumi ba pulezidenti wa South Sudan, Salva Kiir, akatuusizza omu okubeera nga ne kkooti yayulise. Kakati nga tetunabatuuka ku kuyulika kwa kkooti, waliwo ebikonde ebyabadde emabega, waliwo eŋŋuumi eyabadde emabega. Tugenda beera nga tubikuwa osobole okubeera nga obiraba. Ebyanita Amongo byongedde okufuuka namulanda ng'amabeere g'embwa olw'ensonga kakati biyingiddemu balooya. Balooya bamututte mu kkooti ayanje eby'obugagga bye eri gavumenti. Wabula okusinziira era ku mawulire agajja, Sipiika Anita Among avuddeyo n'alaga akoze atya obugagga bwe, ebbanga lyabukoledde okutuuka n'omumulaba nga yeeyagala. Emmotoka agikoleredde, azze akola emirimu egy'enjawulo. So byonna ogenda beera ng'ate obiraba. Lord Mayor Erias Lukwago olunaku olwajjo yawaddeyo yafeesi oba woofiisi mu butongole ey'obwa Lord Mayor na byonna ebikakasa obuyinza bwe.
tugenda beera nga tubiraba. Wabula bino nga bigenda maaso, amawulire agatali malungi gagamba nti ate agenda omuddira mu bigere Ssaalongo Engineer Barry Mwezo, embeera y'obulamu tewoomya Nakabululu mbi ate nnyo okusinziira ku mawulire. Mbu y'ensonga lwaki teyasobodde nakubeerawo. Kiki ekiruma Barry Mwezo? Mu mboozi eno nakyo tukirina. Nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo, then nzije ebigambo tubinyumya. DPTV Uganda, Dawn People Television. I, Amaniyo Dravile Sheila, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, defend the Constitution. So help me God. I, Amaniyo Dravile Sheila, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Ayagalachi Jamal, I swear in the name of the Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will be preserve, protect and defend the Constitution of Uganda. So help me Allah. I, Ayagalachi Jamal, swear in the name of the Almighty Allah that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me Allah. Kale, banna NUP so far amanyile ne Ayagalachi Jamal tetumanyi kyayagala. Yerinnya lya Ayagalachi. Esebo tetumanyi kyoyagala. So bakubye ebirayiro okuva we batandise enkya ya leero, abo babiri kw'ossa n'omubaka Betty Nambooze Bakireke be bakubye ebirayiro, bali basatu aba NUP abakakuba ebirayiro mu lunaku olwaleero. Njagala tuwe ku Honorable Nambooze then tuyongereyo. I, Bakireke Nambooze Betty, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Bakireke Nambooze Betty, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Honorable Nambooze Bakireke oba Bakireke Nambooze akubye ebirayiro bye okubeera nga aweereza eggwanga. No doubt Nambooze has done byonna. Newankubadde abantu be babikoleramu balala, but he has done it. She has done it. Abikoze ebyaddala. Then katuveeyo tugende eri abatasobodde kubeerawo. Ana Uganda. Omukulu amanyiddwa nga General Salim General Moses Ali. General Moses Ali, ladies and gentlemen, mwamulabyeko jjo mukulayira.
waliwo akatambi akatambudde nga balaga omukulu atuuse kulayira bamuleese katusookereyo kulayira jeno bamuleese ng'ayina okubeerawo ne bamuleeta jeno tudda wano naye omwana ono omusirikale aweemukko jeno amuteemukko jeno atambulемukko yekka naye regardless oyo jeno ssebo abo bonna abali awo abasinga ranka ate bw'ayogera bawulira jeno azze okulayira jeno bw'azze okulayira tolaba nti banne balayirira eno jeno ye ebibye byanjawulomu Moses Ali ng'ava Jumani West era nga senior government official onaku olwaleero akubye ebirayiro bye okukiikirira abantu ba Jumani mu palamenti ey'12 ebirayiro bino omukulu ye kiraka wa palamenti yabimukubisizza tayina budde eri kuyimirira mu kamera zimusumbuwe yaba atudde ekyana kyagambye mbu era ayina kutuula kyekyazizzaako sikimanyi kyannemye okusoma naye mbu kale tugende mu birala abakulu babeera bakulu Moses Ali naye akubye ebirayiro bye naye ye tayogedde bamututte eyo wa clerka wa palamenti eyo oba babikubye batya batuwadde biwandiiko oba ayogedde oba tayogedde oba asayinize busayinizi n'aweebwa amateeka ga palamenti n'amateeka g'eggwanga constitution y'eggwanga omusajja omuyisiraamu Quran ebaddewo era buli kimu ne kitambulanga ye bwe yandyagadde kitambule kinajjukirwa nti ne bwe yali anona empapula z'okwesimbawo omukulu teyalina budde buva mu mmotoka ye yasinziira mu mmotoka omukulu atwala ebyokulonda mu NRM yaani erinnya seryerabira Tango Odoyi n'atambula okuva gye yali n'azimuleetera jeno talina kwekooya azzeeyo okukiikirira abantu ba Jumani abantu ba Jumani tubatumiddeko mwebale kutusindikira mubaka omubaka ateesa just omubaka mwebale nnyo mwebalire ddala ebiteeso abituusa ebiteeso mujje naabituusa naye aba Jumani tubatumidde tuveeyo tugende mu mboozi endala kakati wabaddewo katemba atali musasulire wakati mu bakuumi ba president wa South Sudan Salva Kiir ekikonde kyanyokedde wansi eyo ekyebuuzibwa ekikonde kino kyabadde kiva ku kikunze nina okugendera ku mukulu kyabadde ku ki ne kyonna kye kiri ebikonde byavuze tulinamu sawundi mu katambi ako
Bannaye kuno si kunyooma ate era soogera bubi. Nze sirabangako bantu bali disorganized nga ggwanga lya South Sudan. Tebabeerangako serious, eva baba disorganized. Basajja abaleeta mukama waabwe ne bamuteekaawo n'afuka mu bantu. Ne yeefukira kale. Kamera ne ziraba ate ne bakwata abaabiraga. Kati muzze mu ggwanga mutandise kwekuba bikonde. Era nalabye musajja wattu oyo ekkooti yo yayulise. Waliwo akatambi ke nalabye ndowooza wa UPDF ye yazze awo n'amugamba ssebo ekkooti ya Gazette. Waliwo omwami eyazzaawo ono WSFC then kati omukulu najja waaye ekkooti ekoze etya. Kakati kano badde omukulu nga takyalina kyakikolera, ekkooti eyulise si ye giant muwanvu nga musajja waffe wano ani ono gwe baakwata atunga engoye atungira President Kyagulanyi nga taliiwo kumutungira ya speed yawo yekka yabikola wano. Speed eba ewedde. Sajja asazeewo atwale mukama we nga waali ali ku mulimo. Kakati eyo nayo scenario yabadde endalamu era tetumanyi ddala kiki ekyavuddeko obuzibu okutuuka nga abakulu beeyuza mu nneeyuza efaanana bw'etyo. Bwe tuba nga awo tuvuddewo tugende eri Anita Amongo. Ebintu bya sipiika simanyi oba binaggwa. Omanye ensi bw'etandika okusima eyinza okuba kumu ng'ali akatogo. Ebizibu bitandika okugwira nga mu buli ango bivaayo. Eno gy'abadde anoonya obugabirizi. Aba PLU bagamba to withdrawings obuwagizi bwaffe. Oba olyawo ng'ate bannamateeka bavaayo owaaivaayo olaga ebyobugagga byo. Waliwo bannamateeka abavuddeyo wano ne bagamba Amongo aveeyo alage ebyobugagga bye. Baddukidde mu kooti ekake aigigi ayita Amongo alage ebyobugagga bye. Soko bituwe. You in the Fourth Estate as well have paid attention to this matter with great interest. If I can only look at last week alone, a leading news daily, one of the leading dailies in Uganda, actually published 2 successive headlines regarding the same person, and even led with a story about the Rolls-Royce luxury vehicle in the billions of shillings. So this is not just something that we are concerned about, it's something that you as well in the Fourth Estate have been concerned about. So we are acting as citizens, as taxpayers, very importantly, and as lawyers as well in pursuit of these questions. My colleagues can tackle the other questions as well. And maybe I should say Grace Gift-Achila here last year was arrested and detained for leading a protest, a peaceful protest to Parliament. She led fellow Ugandans on a peaceful protest to Parliament around the grand corruption we see there. So it's not the first time that she's coming out to address this matter. Grace. So I'm going to address the question of timeliness. Why now?
why we would have come up some time back. The truth is, corruption has always been in Uganda. We have seen it, but we are just giving it a blind eye. We are not talking about it enough. I don't know if we are not angered enough, because the Rolls Royce should be one of the things. The sovereignty bill, I thought the sovereignty bill would spark something so big, but it's not. And as my colleague said, we are not. It's not coming out of the blue. We've done the exhibitions. We've done things physically on ground, much to Parliament against corruption. So it's not just Among, it's corruption in general. We want to curb it as a country, because you can't tell me that we have someone owning a car of 3.4 billion, not even million, billion. Someone is putting on a luxurious dress over 33 million for just a swearing in ceremony. And someone in Karamoja, I come from Karamoja, Abim to be specific, and there is a lot of hunger in Abim. There is the road to Abim, you can't even pass through. You stop seeing tarmac in Soroti, the rest is just dust. And someone is owning a 3.4 billion car. Someone is putting on an $8,000 dress. It's not fair. And I call upon Ugandans to let's do something about it. Please get angered enough to do something, you as an individual. Yesterday swearing in, President Yoweri Museveni said he's going to curb corruption, the term no sleep. Let's wait and see, and I hope the IGG works on it, and we really need to see the report and see the assets. Did she under-declare? So that we see the way forward. Us as citizens, we are ready to give a helping hand, like the way you see we started, and we are not stopping anytime soon. Thank you. About the timing, it's never late for citizens to come and fight corruption. It's never. Yesterday's speech after President Museveni being sworn in as a president for the next 5 years, he said this time is no corruption. We are helping him. We are starting. Okay? We are starting so that he can actually realize that, because it has been a talk. We are giving the IGG also where to start from. That this is the right time to actually come and give us this report. We are starting with the speaker because she's the head of the parliament. She's the head. And trust me, she's not the only person that we want to see what they declare as their assets and liabilities. No. Every other MP, every other term as it is beginning, from our taxpayers' money, they get a huge chunk to go and buy vehicles. But you find them driving Mark X and Toyota premiums. We want to see in their declaration, because their term is ending, that's among the other things that we are complaining about. Did they declare cars worth the money they received as they were starting their term? Did they declare? Do they own these assets? Because they come from our taxpayers' money and they are specifically for that item. So we are not coming for Anita Monga as a person, no. We're starting with her as a Speaker of Parliament. Beba nnamateeka abavuddeyo kulaba nga IGG akola omulimo gwe ogw'okulondoola. Wakati bino byonna nga bikolebwa, ye omukyala ayogerwako Anit Amongo nga bwe yeejalabya bw'ayagala ebintu eby'amasappe, kwambala lugoye lwa $3.2 kugolomola bizimbe, kugula mamotoka agatemya ng'omuntu. Avuddeyo n'agamba bino nnabikolerera. Agambye Amongo bino nnabikolerera. Amongo agamba obulamu bwange bwonna mbadde munyiikivu. Obulamu bwange bwonna mbadde munyiikivu.
natandikira mu kukola bwayaaya. Natandikira mu kukola bwayaaya. Bwe ntyo ne ŋŋenda mu banka nga nkola mu Centenary Bank ng'omukozi wa banka ku kawunta. Anita Mongo n'agamba era oluvannyuma lw'okukola ng'omukozi wa banka ku kawunta nafuuka maneja wa banka. Bw'amaliriza yagenda ku MOBS n'akola ng'omusomesa lecturer. Ayongera n'agamba bwe nava ku MOBS bwe ntyo ne nnyingira paalamenti. Nemba omubaka wa paalamenti, nenva ku bubaka bwa paalamenti nenfuuka deputy speaker. Nenva ku bwa deputy speaker kati ndi speaker. Kati ndi speaker ajjudde mu paalamenti. Era n'ayongera okwewozaako nina business nga buli munnayuganda yenna bw'ayina bizinensi ye, oba buli munnayuganda yenna omulala bw'ayina bizinensi. Nze gwe mulaba ndi mulimi, nina ennimiro. Nteresa ssente zange okumala ebbanga okugula emmotoka eno Rolls Royce gye mwogerako. That confirms nti emmotoka yo weeri mu ggwanga. Ekyo kyokka kiraga emmotoka weeri mu ggwanga. All my life I've been a hustler. I began as a housemate. Zake motoka ze. Saagala bagambe nti bannaye omanyi waliwo yagamba mumpalanira bitiibwa. Akali nedda tugamba byagambye. I began as a housemaid, then made it to Centenary Bank as a teller, and later a bank manager, before ending to MOBS as a lecturer. Have been an MP, deputy speaker, and a speaker. I own businesses like any other Ugandan. I own farms in amataka nze gwe mulaba. I have saved enough money for this car. Amazima gali nti nsavinze akasente akamala kuwa emmotoka eno. Nsavinze akasente akamala kuwa emmotoka eno. Yiye tunulanga muntu. A saving the banga. Morgan yali ani omulala yatugamba nti no ya savinga Namyalo. Yeah. Tugenda okulya aliwo ekisajja ekyajja ne kijjayo ebyama ne kibikuba awo bba. Tugamba ensi eno tugenda okukwata ssente Namyalo zaatuga wallahi nga tezigatta. Nga tezituuka na mu katundutundu ka koota. Bw'abanga asavingidde mwaka. I mean myaka 5. Tugaa kale tuli mu gavumenti ate tunaakaayana. Byebyo omukazi avuddeyo n'abagamba ayina faamu azze akola emirimu egy'enjawulo. Mumugamba egyo gyonna gy'akoze tasobola kugula mmotoka eno. Mu komenti ninawe twakoze emboozi eri nga waliwo eyaŋŋambye nti emuleseyo ne Range Rover etwagireseyo tumanyi. Sente twabadde tetugimanyi. Ne Range Rover kyali kirabo. Omwami we yakimuwa. Engineer Moses Magogo yakimuwa kati tetukireeta mu byaguze. Kyali kirabo okuva eri omwami ensonga lwaki tetwagireese mu mmotoka zino. Bwe muba mwagala mpozi n'ebirabo tubireete. Anyway, kale ye speaker ndooza tuveeyo tugende eri Ssaalongo abadde omuloodi
ow'ekibuga Kampala nga mukadde kano omukulu amanyiddwa nga Bali Mwezo ye yatwala ekibuga. Elias Lukwago yawaayo woofiisi gye buvuddeko awo era bino bye byaliwo ng'akwasa Sharifa Buzeki, Executive Director w'ekibuga Kampala, ebijolobero n'ebitiibwa byabadde nani kukakasa era ebimufuula Lord Mayor ajjudde. Permit me at this juncture to officially hand it over to the executive. I have this chain. Ebikufu n'ebijerere. Chain eno Kampala yatandikawo mu 1905. Ekibuga municipality kyalangirwa mu 1905. First mayor eyaliko ye Mayini eyasookera ddala. Ne bamuwa chain eno olw'aba citizens era ye simbo enkulu ey'obuyinza bwa Lord Mayor obuva eri abantu. Chain eno ekuumiddwa okuva mu 1950. Ndi musanyufu nnyo nti njikutte nga bwe nagifuna olwaleero nga 11 omwezi ogwokutaano 2026 oluvannyuma lw'emyaka 15 ngikwasa Executive Director nga bwe kaweebwa. Gikumidde emyaka 15 eyo egenderako ne Lord Mayoress oba Mayoress omukyala wa meya. Bw'abanga meya mukazi simanyi oba bbawe abaki mukyala ye Lord Mayoress oba Mayoress meya simanyi era oba bw'aba kubanga ekyeri bagikola nga y'abakyala. Kati meya webalirondera omukyala omwami y'anaayambala eyo ebyo ibyo abasigadde bebanamajjanze obwange bwakuzikwasa nga bezankwasibwa era zajjiramu kakundi kayo kapapa kayo akabokisi kayo okuva mu 1905 kano mwekuumiddwa n'okutuusa olwaleero. Gwe 1905 bwe baakola ekijegere. Nammwe mumanyi n'abazungu batumanyiira. Okimanyi bagamba ekyo kyekimbu obwo bwe buyinza. Lord Mayor muwulidde mbu obwo bwe buyinza ekijegere mbu bwe buyinza. Naye okuva mu 1905 emyaka emeka 76 kiruddewo. Lord Mayor yakikuumidde 15. Ekisinza okunewunyisa akabokisi keeko ke baakikoleramu. Abamu ku mmwe Mwami Museveni yazaalibwa 1944 kino 45 1905 kale byebyo yabikwasa Idi Executive Director bwe bityo birina okubeera ng'ate kati abyambala ye Engineer Bali Mwezo atanaba kubeera ng'akuba ebirayiro. But amawulire agava ewa Bali Mwezo si malungi. Okusinziira ku mawulire ge tufuna bagamba Bali Mwezo tali bulungi yadde n'akatono. Report ziraga nti eyakalondebwa ku bwa Lord Mayor Engineer Ronald Bali Mwezo yeetaaga ssaala era ali mugenda mu maaso n'okubeera ng'afuna obujjanjabi newankubadde ng'akaseera kukuba ebirayiro bye katuuse.
bali mu ezo embeera y'obulamu tewoomya nakabululu era nga sources eziri cross ku bali mu ezo zigamba nti bali mu ezo abadde ayita mu bulumi obw'okugulu kugulu yakukozesa nnyo ndowooza mu kampeyini nnyo kwakola nnyo bwakugyamu bwakuwuuba bwakukolerako obubaddi yali akakasa abalonzi nti bano bye bagasobola kubuuka myala ngibuuka n'eggaali soko tuwaaka akatambi katuwe simanyi oba bali mu ezo mu myaka gye egy'obuvubuka oba yali atya kubanga bw'obanga kwegya emyaka egibunye envi oli bw'otyo kitusigira ekifaananyi ki kye wali emabega. Anyway, bali mu ezo batugamba nti embeera okugulu kulabika nga kwatabuka. Mujjukira ebiseera omanyi abantu abasinga baali tebamanyi ti bali mu ezo okugulu kwa plastic okutuuka omukulu Alan Sewanyana we yayimirira n'agamba nti abo ab'amagulu amapaatiike bagenda kuyitawo nga Kampala yeetaaga kudduka. Omukulu n'alyoka ajjayo okugulu n'akugira ati n'ajjayo okugulu n'akuwuuba ensi nega Sewanyana ovuma n'abalema wali omugenge nga tebafunyizaawo ngalo. Sewanyana naye yazifunya. Yali kulaale ya Elias Lukwago baamucapa akalulu. Ye kennyini yayogeza amaanyi mangi ne kaakati. Tuwogera bino nakumiranga na biwoobe. Ne bakuba. So ingini abali mu ezo embeera y'obulamu amazima si nnungi okusinziira oba oliawo ku bigenda mu maaso n'abatuwa amawulire era nga batugamba nti wiiki ewedde embeera yagenda mu maaso n'okubeera nga ewatheninga yeeyongera okubeera embi era n'okusinziira ku bammemba ba famire ne personal doctor we bagamba nti ono akyetaagira ddala okubeera nga abeerako yekka era ng'emirundi egiwedde oba egiyise tubadde nga tulaba bali mu ezo nga asinkana abakulu naddala ttiimu ey'ekikugu technical team eya KCCA nga bagenda mu maaso n'okubeera nga basala entotto obutya bwe bagenda okubeera nga batambuza ekibuga n'okubeera nga bakirongoosa. Era abadde nga sinkana nnyo executive director Sharifa Buzeki okulaba ensonga eno bagitereeza batya. Kakati reports ziraga nti okusinziira ku mawulire agavaayo galaga nti bali mu ezo embeera ye si nnungi. Kakati bwe ndabye embeera eno ne njagala okubaako kye nzijukira. Waliwo we yagendera ennyo mu bantu bannayuganda abamulonda be bataasiima nabagamba ozunga bajja kukuwa obutwa. Ozunga bannayuganda bakuwa akalulu ne bakulangira ne bakulangira kiringa eyaŋŋambye ejjo bw'oba olaba vidiyo ya leero kankutumireko sikumanyi linnya yaŋŋambye Sajjime ndi disappointed nnyo mu ggwe. Kale si ggwe gwe nandisuubidde nti osobola okulaga ebintu bya okulayira kwa mwami Museveni. Oyagala ndaga eki jjo waabaddeyo kulayira. Okulayira kuliko emboozi ezatambuliddeko. Emboozi ezatambuliddeko
nga tulina ozziwaako amawulire wabadde oyagala nkole ntya nze gye nkuteerewo katyuni namwe abamu muleme kaluubiriza mirimu gino kakati waliwo oba mwagala kukola ng'oli abaana basondera liri pazi ebiyenda ne bamala ne babimusaba so akakatambi kennyini nnyini bali mwezo yali asinkanye akakiiko ndowooza ak'ekikugu aka KCC nga bagenda maaso n'okuba nga boogerezganyamu katusabire ingini abali mwezo oba oliawo embeera eterere. Now away from that side, Bisekezi Joel Ssenyonyi yakulira oludda olw'ababaka abavuganya gavumenti mu paalamenti avuddeyo oba yavuddeyo olunaku olwajjo yabadde ku mukutu ogwa Spark n'ayogerako eri eggwanga. Speech ya Joel Ssenyonyi yandisaanye nnyo n'ogiwulira mpanvumu naye nkusaba bw'oba n'akadde giwulirize ewooma ebyaddala nsaba tugiwulirize tugiwe amatu. Okulayira kwa Mwai Museveni okw'omwenda bangi bagamba nti kino kisanja kya musanvu nedde ekyo si kituufu kya mwenda. Bisanja bisooka ebibiri tewali yamulonda naye nga yabifuga. Amaze emyaka ena kati atandise emirala. Bw'otunuulira abakulembeze abasinze ebbanga eddene okufuga abantu baabwe, Museveni akwata kyakuna. Ng'ogyeko Obiang Nguema owa Equatorial Guinea, Paul Biya owa Cameroon, Sassou Nguesso owa Congo Brazzaville, Mwai Museveni n'ayingirawo myaka 4+ ng'akalakata bannansi. Bw'otunuulira amawanga ago gonna olabira ddala obuzibu bwe balimu, obwavu bungi, mabanja mangi, effuga bbi n'amalala agalinga gano bwe gatyo bwe gali. So kati ky'odolaba oli tayinza nakukakasa nti nkulembeze bwalwawo ebbanga lino lyonna eggwanga libeera bulungi, kuba bw'otunuulira amawanga ago gonna ebizibu byereere ebigalimu. Kati Mwai Museveni atandise ekisanja ekirala. Bannayuganda bangi battiddwa, bangi bali makomera. Akaluke twalimu mwakalaba abayisibwa obubi abayitirivu nga mwe muli ne bannamawulire abaakubibwa. Kwegamba otunuulira process eyo yonna yonna nga bwe yatambula, ebibuuzo nga bikyali biyitirivu nnyo. Aba Electoral Commission nalabye jjo bagamba nti olunaku olwaleero lwe bamaliriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'amaze okwanjula eri eggwanga omukulembeze gwe bagambye ab'akakiiko k'ebyokulonda. Naye bannayuganda bakyababuuza ebibuuzo. Babuuza nti ebyo bitundu 7 ku buli 100 bye mwawa Mwai Museveni mwabijja mutulageeko nga bannansi abasasulira akalulu kano ne ssente y'omusolo, kubanga waba waliwo DR form z'osinziirako nga mwami Byabakama okulangirira nti kakati ono yawangudde. Bannayuganda bakyabuuza DR form ezo ziriwa, kubanga mugamba nti akalulu kaali ka bwenkanya muli beerufu, mbanga muli beerufu mulage bannansi nti bino bye twalangirira tubijja wano. DR forms zizino buli district ziraga bweziti ne bweziti ne bweziti, ekyo tebannakikola. So bagamba nti obuvunaanyizibwa bwabwe ababumaliriza. Ebibuuzo bannayuganda bakyalina bingi ku kalulu kano. Kakati yes, twalabye okuyitibwa ebiina ebyenjawulo. Nange nayitiddwa ng'akulira oludda oluvuganya mu paalamenti. Naye of course bino babikola okutukeneka, babikola okutukiina, tukeneka muzungu kyayita mocking. Kubanga omuntu ogamba nti jangu nsanyukireko, really tunuulira engeri gye baatuyisa mu kalulu. Abagamba nti
anti kakati batuyita tugende tubasanyukireko tutya era kuki kubanga omuntu gwoyita kabaga akusanyukireko oba owezezza emyaka birthday oba oyina ekkula lyotuuseeko abeera munno nnyo naye kakati abagamba nti mujje mutusanyukireko naye nga kyebatuyita okubasanyukirako otunulira engeri gye bakifuna engeri gye batuyisa ffe abaali bavuganya nabo kuba kyetwali tusaba si kinene nnyo gamba nti buli omu asobole okugenda eyo yeetaayayo akole campaigns ekyo tekiba kinene nnyo naye ffe buli we twali migoti ya gaasi masasi buli wamu neziditusi ezimu n'okuyingira nga bagana nedda wano mwe temujja kuyingirawo weeks 2 waliyo presidential candidate omulala kakati bano n'obayisa bwotyo mu kalulu bangi baasiibwa bakyalina mu makomera bakyali eyo ba Waiso Mufumbiro ba Edi Mutwe baani n'abalala kubanga kalulu ebeera process bangi batibwa twaziika abantu bangi nga bakubiddwa masasi naki kakati watuyisa bwotyo mu kalulu naye ate kati ogamba nti tujje tukusanyukireko oba otukeneka oba otukiina kubanga ebibuuzo ebyo byonna tebinnaddibwamu kyovudde olaba nga tetusobola kgenda kubasanyukirako nga tukyalina ebibuuzo bino ebiyitirivu engeri gye batuyisa mu kalulu engeri akalulu gye katambula bangi battibwa bangi bali mu makomera naye kati buga nti kakati mujje mutusanyukireko nkakasa nabo bo kennyini tebakitegeeza batukeneka Museveni we yakwatirwa obukulembeze mu 86 Uganda bamwagala bamwaniriza ng'alinga muzira ffe abamu ne batuwana linnya lye n'atandika obukulembeze era n'atandika bulungi ng'ayogera ku bikyamu n'agamba nedda kikyamu gavumenti okuyisa amateeka ng'erina abantu beegoberera okucunya naye kaakati kye bakola buli kanamu agamba nedda abasirikale temukkiriza kuba bantu bulyake naki abakulembeze mu Africa obuzibu bwe tulina mu Africa be bakulembeze abataagala kuva mu bukulembeze awo ng'atandika butandisi buli omu n'agamba bannange omuzira wuuno mu nsi yonna n'amaliriza 10 aga nti aka tukoze constitution eno ino gikola mu test drive ino givuga mu kuba yali agambye abantu yasooka bagamba myaka ena nga bavudde mu nsiko akulembeze tuvute gigendera ddala paka 10 bakoze constitution 95 gandi kakati kanjikolemu ka test drive constitution eno niwagamba kale sera nekituukange komo ku bukulembeze term limit kazimukwata naga nti tuzijjewo nkyawoomerwa kugamba olaba buli step ayongera kwonoona mbeera wakana ba sente ne bajjamu term limits n'atandika okalakata bakuba bano ba Dr. Kizza Besigye n'abalala tutuuse Uganda bagamba nti kale tukulindiridde wali mu koona tukyalina ekkomo ku myaka nalyo ne livaawo abaka ne babakuba ne bayingiza SFC mu parliament ne bakola effujjo erya buli kika kati obukulembeze bwo tuyinza kakasa bannansi tuyinza kakasa muntu yenna nti bino mbikola ku lwammwe mbikola kubanga mbaagala nnyo okubakulembera iyi lwaki oba okikola ku mpaka bw'oba ogamba nti okikola ku lwaffe bannayuganda bonna amaloboozi gava ne gagamba tetwagala ekkomo ku myaka liveeko bannayuganda be bakola ssemateeka eno mujjukira constitution commission yakola abagasse mateeka netambula mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo ba Dr. Media Matembe n'abalala ebirowoozo ebyava mu bannayuganda nti twagala omukulembeze ng'afuga ebisanja bibiri ekinene ennyo ebyo bibiri ekiteekebwa mu ssemateeka kati okujjawo ensonga eyo lwaki tewadde eri bannayuganda n'osooka n'obeebuuzaako kubanga be bagamba nti twagala tubeere ne term limits kakati gwosazeewo nti zikyuke lwaki teyasooka kudda eri bannayuganda nti kale tukole referendum tubuze bannayuganda nti muki kyemulaba sibakulembedde bulungi lwaki tetujjaamu term limits zino neyongere okubakulembera lwaki teyakyaddayo eri mu bannayuganda kati kakasa otya bannayuganda nti kino nkikola ku lwammwe nga tebe bagamba tubeere ne term limits omuntu afuga emyaka 10 ekinene ennyo agende so kyovudde olaba nefuga eryanyi ne lyeyongera kubanga eryanyi likozesebwa leero lize lyeyongera si bwe kyali ku luli
nekize kyeyongera nekyeyongerera ddala nti kati ne bannamawulire nze nali munnamawulire era nakavalinga elections nyingi nga bakuba ba Dr. Kiza Besigye bambi n'abalala naye nga ffe tukola omulimu gwaffe naye kati munnamawulire ogenda mu field nga tomanyi oba oli safe kubanga kasita bakulaba ne kamera newankubadde weetimbye waliwo NTV naki era bakulumba ne bakubira ddala kati kikulaga nti embeera yeeyongera kwonooneka buli step bannaddiini bayogeranga naye kati olaba batandise obbawamba mwalaba Father Deus Dedit Sekabira ne bamuwamba okumala weeks eziwerera ddala nga tiri amanyi mayitirege era ekyo dula kati abamu bagamba olira Archbishop n'agamba why zinanga obulamu bwange mbwagala saagala kufukanga Janani Luwumu bwe naayogera ne banzita kakati gwanga bwe tutuuka ku level eyo nga ne Archbishop akimanyi nti bw'anaayogera ekituufu bayinza okumutta tubeera mu kaseera akazibu ennyo ddala ekisanja kino ekiri mu kutandika bannayuganda benywereze ddala kubanga Mwai Museveni akaddiye emyaka 80 mu era ebyaddala ne bw'omutunuulira kubanga ffenna tulina abakadde betulina awo bajjajja oba omuntu gwali omanyi nga atuse emyaka 80 mu bingi byabeera tasobola kugoberera olw'emyaka omubuuza kino naddamu kiri ng'olina n'okumuyamba ku bintu bingi ku lw'emyaka kiri nakyo era ffenna tujja tutuukayo tusaba Katonda naffe atuwangaaze naye bwekyamazima bwetuuka mu myaka egyo obulamu bukendeera amaanyi ne gakendeera n'engeri gy'okwasaganyamu ebintu kakati omuntu ow'emyaka 80 mu ng'akulembera eggwanga obuvunaanyizibwa obwo buzito nnyo nga bwe mubulaba ebintu bitosobola bisuubira kutambula bulungi naye n'ekirala nti kati eno feezi gy'alimu akimanyi nti bannayuganda bongedde okumukyawa n'okukyawa gavumenti ye ate nno siba opposition bokka nga batera okulowooza bannayuganda n'abawagizi baabwe kubanga juzi nalabanga bali mu kumenya ebintu nendaba nga bakabanze ndi muwagizi wa NRM twaginoonyiza akalulu naye kakati bwe mutu tusasudde mumenya ebintu byaffe mukoze eki kakati emisolo gyeyongedde kwegamba ebintu bingi bikyankalanye so bannayuganda ng'ensi likoowu ate naye akimanyi kakiba kitegeeza abantu abayagala bafugisa omukono ogw'ekyuma otera okulaba mutabani we byateekayo mwe tujja bakola bwe tuti kubanga bakimanyi nti obuganzi bwaviirawo ddala kakati abantu bano tulina bakuuma na mukono ogw'ekyuma kubanga tebatuwagala tubayisa bubi tubaliisa akakanja kakati bina kubeera byampaka so kati awe tulaga uwazibu abantu mbagenda ne bagamba nti ate kakati ab'opposition muzzaako ki ng'eggwanga tuzzaako ki kubanga ensonga eggwanga lino bannange sirya ffeffekka Bakyagulanyi Basenyonyi baani abali mu opposition naye ffenna eggwanga lino tulinako omugabo era ffenna bitukwatako so abantu batera okubuuza nti kakati muzzaako ki ekibuuzo ekituufu kye tulina okwebuuza ffenna ng'eggwanga tuzzaako ki kubanga tukalimu ffenna weewaawo yes nga abakulembeze wetuli era nga tulina okukola enteekateeka ez'enjawulo n'okulungamya n'ebirala naye ensonga zino zaffe ffenna ng'eggwanga ffenna n'abatali mu byabufuzi kuba kati nkujjukiza nti bannamawulire ensangi zino bakubibwa ayambadde jaketi agenze okola omulimu gwe ne bamukuba kakati n'oyo munnamawulire aba yeetaaga okubeera mu ggwanga lyasobola okukoleramu omulimu gwe nga teryamukuba nga teryamutulugunya kiraga nti ffenna twetaaga Uganda egyo tusobola okweyagaliramu kitukakatako ffenna nga bannansi paalamenti yaffe ng'eggwanga terina kyanjawulo nnyo ku ggwanga okutwaliza awamu eno just emu ku bitongole naddala ebirinako attention ekiri mu paalamenti kyemulaba ekiri mu paalamenti kyekiri mu bitongole ebya gavumenti ebyenjawulo obubbi obw'enkukunala abantu bakula byabwe baagala tebakyagoberera mateeka ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo bwe bityo bwe biri
si just parliament lwakuba parliament yes yetubagira amateeka kamera gye ziri nnyingi naye eggwanga bwerityo munnaye lyonna lyayonooneka so kati oli alowoozeza nti obuzibu just buli mu parliament nti parliament bweterera eggwanga liba literedde nedde kyo si kituufu kyemulaba mu parliament kyekiri mu bitongole bya gavumenti byonna tebatambulira ku mateeka bakola procurement bakola gadibengali buli omu akola kyayagala buli omu kati alinga ye kabaka mu kafo kaalimu kubanga omukulembeze aliwo nga bwekugambye emyaka akaddiye kugamba bingi byatagubirira bingi nkakasa abantu bagenda ne bamutuukirira nti kakati aba ba NUP abo balaba balabika bayinza n'omulimba ebintu nga bw'oyinza okulimba bambi oba mwana muto oba omuntu omukulu ennyo n'ebitaliiyo n'abikkiriza nti kakati abo batandise obutujju kati nga bagenda mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi nti ewaliyo ejje eri abatujju ne badiployinga abawanvu n'abanene ne bakuba abantu amasasi abaana abato ne babatta ate kati Muwanga Kivumbi ne banene babatwala nti kati abatujju so kati bambi ne bamuzanyirako ate abawe ssente nti abayindi bapulaninga kino kati tuweeyo buwumbi bwe buti ne bwe buti tugezeeko okulemesa be bapulaninga kati eggwanga bwe libeera bwerityo libeera mu kattu libeera mu katyabaga tulina okwenyweza nga bannansi parliament yes nga bwe ngambye nti ebizibu ebiriyo byeggwanga okutwaliza awamu era toyinza kugamba nti ojja tereeza parliament yo nga yoyo neetereera yokka kubanga ekizibu kino parliament eringa symptom kyovudde olaba tulina obwa buli omu akola kyayagala tetagambwako nakikugamba eggwanga bitongole byonna bwebityo bwe biri kati bwe buzibu bwe tulina yes ffe ng'ababaka era ntira okugamba bannange nti newankubadde tuli batono ffe tukole kitugwanidde okukola tutuukirize obuvunaanyizibwa bwaffe mu namba zaffe entono amaloboozi gaveeyo ku nsonga ez'enjawulo tuyimuse omutindo gwaffe nti bali balina enamba quantity ffe tubeere n'omutindo quality tukole research tweteketeeke bwogenda mu house weteketeeke kola research nakye amateeka gategeere n'ebirala otuuke wali ng'oli sharp nti yes enamba zaabwe zijja kuyisa ekiteeso naye bannayuganda balina okulaba nti tukole ekisobokera ddala oba oli awo emanduso oyinza okuva nabo ne balaba nti ekale ensonga eno nedda kiyitiridde so parliament kye tulina okukola naye nga ekyamazima parliament eyo teyinza kutereera wansi w'obukulembeze buno nga Mwami Museveni avaayo n'aga nti ajiji bano ababbi baleke tobagendako nnyo bonna obalemerako ssente ze babbe bajja zitwala awalala n'osuubira nti wanaabeerawo enjawulo tejja kubeerawo oba mu parliament oba mu kitongole ekyo tekijja kubeerawo nga bawamba abantu tebagoberera amateeka nti oba naakoze kino oba akoze eki kati n'osuubira nti amateeka ganaagobererwa mu parliament nedda kati nabo bali akulembeze mu parliament batunula ne balaba ekigenda maaso eri ne bakoppa kubanga kiryajja kukwatibwako katunulira amabaati gabbibwa okuviira ddala ku vice president abanene bonna okuviira ddala ku namba 2 vice president speaker prime minister baminister baani bonna batwala amabaati agalina okugenda ekaramojja naye bagamba katufuneyo omu gwe tujja okusaddaaka nandutu simuwolereza nti talina kubeera mu kkomera abeereyo kubanga yagabba naye nze ŋŋamba talina kubeerayo yekka n'abalala bangi abalina okumwegattako naye tekijja kubeerawo bwe kityo so kakati abantu abo nga bo tebakwatibwako bajja sigala nga bakola kye baagala okukola ne ssente empitirivu eziyitinganayo mu parliament kye baagala okuyisa tuze tubyogerako ng'abantu abamu bagamba mwebyogerako muwala n'oli naye eventually amazima ne gavaayo ne balaba nti nedda tubawalana twogera mazima kati awabeerawo obuzibu nti amateeka gajja kuyisibwa si nti ge malungi si nti bannayuganda ge baagala naye olwokubanga ababaka babawadde akasente kati Mwami Museveni yali kololo baaliwa Kyankwanza I think NRM caucus n'abagamba nti kati mbasuubiza million 10 n'abawayo 20 simanyi oba nago gaatuuka anti asuubiza n'akuwayo kakatono kati wanaatuuka nga ine etteeka lyayagala
kagaga kati kambongere 20 kati abatambulizaawo musigala mukola kyayagala kukola bwe buzibu bwe tulina mu parliament yaffe mu ggwanga lyaffe okutwaliza awamu obuzibu abantu bemwagala tuwabule tebawuliriza wakati omutubuuza nti kiki twali yagadde oba kyetwali wabudde bannaffe abazze bawamba obuyinza batandika babuwamba mu 86 era bazze babuwamba nti kati twali bawadde magezi ki amagezi ogawa muntu awuliriza ayagala okuwuliriza ayagala okukola ekituufu naye kati omuntu atayagala kumanya atawuliriza byomubuulira bijja kuyita wano bifulumire wano kati oba oli awo amagezi twaligawadde bannayuganda si gavumenti eno kubanga yo tewuliriza kuba singa ewuliriza akalu kano teyali katambuziza nga bwe katambula abantu abali mu makomera singa baateebwa abali ku byobufuzi bangi bayitirivu bali ba Dr. Besigye ba Alex Waisa Mufumbiro ba Eddie Buto bani bonna babateekayo ku lwa byabufuzi bali badde bateebwa sente ezibbiwa babba sente y'omusolo mwe Museveni yali ekyankwanzi n'agamba nti bano ababaka newankubadde yese babba obuwumbi n'obuwumbi naye nabasonyiwa emisango gyali mu kkooti naye na interferinga ne process ne babavaako kati abantu abeyisa bwe batyo sikiwa nti oyinza obbawabula ne bawuliriza kubanga yafa kimu entebe eno ngisigazizza ntya oba ngisigazizza nga bwe bannayuganda bwe battibwa bannaganda batwalibwa mu makomera sente ne zibbibwa ezo kanzite eriiso kubanga bwe nabyogerako bijibinzo kyankalanya entebe yange nzikansigaza entebe yange kati nga ye kyaliko ntebe naye okuwabula kulina kubeera eri bannayuganda nti ekiseera kituuse ne tulekera okulowooza nti ensonga ez'eggwanga lyaffe zirina kubeera z'abannabyabufuzi bokka obawulira kakati nina abambi abakyala be nalaba nga bayodde ebintu byabwe n'abasuubuzi agamba kakati Kyagulanyi oliwa musajja wattu naye muntu omu yes mukulembeze era ng'omukulembeze nga bwatulaga direction naki naye kakati abantu bo mwe abaga nti oliwo tukulembere bulijjo ekyokukola kibabuulira nti bannange tukwataganire eddala awamu ffenna nga bannansi singa bannabyabufuzi kino kyentera okulaba nti ebibiina by'obufuzi tebitambulidde wamu ekyo kiba kirungi naye nze nkimanyi nti ekyo mu bukulembeze bwa Museveni kizibu kizibu kubanga abamu babateekamu ssente mukola akavuyo naki kati abantu babagamba nti enkyukakyuka tejja kubeerawo paka nga ebibiina by'obufuzi ebiri ku opposition byegasse nze ensonga si bwe nziraabwe ntyo newankubadde kirungi bwe twegatta era tugezaako tukwatagana ne bannaffe tugenda tukola egyenjawulo ewaffe kavule ewalala naki ne tugezaako naye okwegatta okukwatira awamu okwenkiza ennyo kwa bannayuganda 2002 believe it was bannakenya bonna bakwatira wamu ne beegatta bannabyabufuzi ebibiina ebyobwegasizi NGOs civil society bannaddiini abantu babulijjo kwega buli omu yayogeza eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba ekimala Daniel Arap Moi n'agamba kale nkitadde ng'alaba nti buli munnansi bonna boogezezza eddoboozi ery'omwanguka kyekirina okubeerawo wano e Uganda naye omunaaga nti yaba opposition tukibulakedde mwegatte aba opposition nga muba mutudde mu zi meeting nga meeting gye mulimu oluvaawo kennyini omu ku bo yagenda ate n'akuiramu Museveni akasimu n'amubulira buli kimu ekibaddewo kuba muvamu akava mu kalulu ono n'asala eddiiro olowooza aba yakasala mu kaseera ako nedda twali mu meeting nga tugenda mu kaluka 221 nga meeting ezisinga tutula waawo ekitiibwa Joyce Sebugwawo tuvudde mu kalulu afuuse minisita nti yafuukira waawo nedda nibitwa meeting nga twogera naki nga information agitwalayo kana akalulu ke twakavaamu mubalaba abamu bapapala kati boogeza amaanyi ennyo yinza okulowooza bwe batandikawo NRM tebaba basuubizaayo bufofofo obwa RDC n'ebirala bwe bityo situmanyi naye nga bannansi ffenna kubena ensonga si yabyabufuzi ya ggwanga lyaffe ffenna kuba kakati ne bannamawulire abakubibwa mwe temwagala kukola mulimu gwammwe nga teri abakuba kakitegeeza nti nammwe mwagala wabeerewo obukulembeze obuwa bannamawulire ekitiibwa nga gwe munnamawulire
bannaddiini mwagala obukulembeze obujja okuwa bannaddiini ekitiibwa ne bannansi. Ffenna tulina kukwatira wano. Okulayira kwa Mwami Museveni okw'omwenda bangi bagamba nti kino kisanja kya 7 nedde ekyo si kituufu kya 9.